Omusomesa Ayubu Mubiru atemera mu gy'obukulu 37 ng'emirimu agikakalabiza ku ssomero lya Educare Junior School e Bakaliga mu Kampala. Asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Adam Byarugaba wa kkooti ya Nateete Lubaga e Mengo ku misango egy'okulebula omukulu w'essomero eryo. Kitegeerekese ng'omusomesa ono yadda ku mukutu gwa WhatsApp ogw'essomero lyabwe ogubagatta ng'abasomesa ne bannannyini lyo. Nakakana ku mukulu waalyo Mahadi Kayondo n'amujolonga ng'ategeeza nga bw'asusse okwessa empiki n'abasomesa abakyala ekikontana n'amateeka agafuga abasomesa. All the time Jamhad is on phone WhatsApp. Even if it's in class, that is gossiping. That is why the current primary 7 failed. Kigambibwa era nti Mubiru yalumiza Headmaster Kayondo tebatwalako abayizi out ku lunaku oluggalawo olusoma lw'omwaka. Yaleka abaana bazannya n'agenda n'omusomesa omukyala ne bakwata ekigwo. Teacher Mahado wanted to stop sending him messages, but Ayubu didn't stop. He kept sending messages to him and all of them. Kigambibwa era nti yasinziira ku mukutu guno n'alumiza omukulu w'essomero n'omukungu wa banka emu okubba omusala gwe ekitali kituufu nga bino byonna yabisa ku mukutu ogwo. When he came to school to demand for his money, he was arrested. The complainant said he communicated badly about him. He found his account frozen, and when he inquired from the bank manager, he told him to go to his employer. Headmaster Kayondo busungu n'ennaku byamukwata n'addukira ku poliisi e Nateete n'aggulawo omusango ku musomesa we ogw'okumunoonera erinnya ng'akozesa omukutu gwa WhatsApp. Era poliisi yakola fayiro n'egirwayo ku kkooti e Mengo ne batandika okuwera ennemba. He made his report and forwarded it to the investigating officer and exited of the phone. Mubiru abadde kakaluka kkooti wabula leero olutuuse ku kkooti omulamuzi Byarugaba n'amusomera engeri gye yaguzaamu okukakana ng'okwemirirwa kwe kusaziddwamu n'asindikibwa kwa limanda eruzira nga bw'alinda okuweebwa ekibonerezo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno olw'okuba omuwabi wa gavumenti Karen Mpumire tabaddeewo. Your bail is hereby cancelled. Remanded to prison till next week, which will be produced on 7th of May 2024. Mubiru bw'ategedde nti asindikiddwa mu kolokooni awanise omukono n'asaba omulamuzi nti mulwadde nga n'ebbaluwa y'eddwaliro gye bamujjanjabirako abadde nayo wabula kkooti n'emutegeeza nti agende eruzira banalabireyo ng'akomezeddwawo kubanga ne Luzira waliyo eddwaliro. Let's first finish the case. You can have your seat there. Alabiddwako nga basirikale b'amakomero bamujja mu Kaguli mwabadde ne bamusaako empingu n'atuziba n'abasibe abalala nga bw'alinda okutwalibwa ku mmeera Luzira. Omukulu w'essomero Kayondo mu kkooti abaddemu era alabise nga mumativu n'ekya kkooti kyesazeewo nga bakirawuliriza engeri omusomesa we gye bamusomera omusango era oluvudde mu kkooti twagadde okwogerako naye n'agaana okulabikira mu kamera ng'ategeeza nti aleeta omusango mu kkooti amateeka gasobole okulamula omusomesa oyo. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.